flashlight UG. Luno olunaku nga 5 luyina okugenda mu byafaayo oba mwagala kyemmanyi waliyo eyo abalinze okuseka balooza nti abantu bagenda kujja mbakakasanga ntya Katonda mugenda kuswala kubanga president tugenda mu kimente baawo ate ne munaamubuusa ne mufuula akanyonyi tujja kubeera waawo tujja kutambula ate njagala bategeeza kyandibadde kirungi ne tutambuza na bigere ne tubanga abagenda okulamaga olaba tutambula ne tuva gye tuvudde ne tugende na mugongo twetaaga ogenda okwentebe airport nga tutambuza bigere njagala okwebaza bannayuganda abakunza abantu baabwe abataddewo entambula okugenda okulaba nga bannayuganda bagenda okukima omwagalo w'abangi ate tufunye omukisa deputy spokesperson n'atubuulira nti president ajja keerako ku kisaawe kitegeeza tukeere abanajja ku ssaawa 11 ez'ekiro 12 emu tusuubira president w'eggwanga okulinnya ku kisaawe okutonya ku kisaawe essaawa 4 ez'okumakya essaawa ezo mubenga mwena mujjudde ennaku z'omwezi nga 5 tetuli mu kukunga abantu kwokya bipiira aba NRM tebababuzaabuza kuba ndabyeko wano bugundi buno propagandisi bwe bawadde sente tibo bogenda kugenda ku kisaawe wetegeka okugenda na Lufenya wetegeka okugenda ekitalya tetunaba kukungako muntu kujja na Jambia tetuna kukungako muntu kujja na Miggo tetuna kukungako muntu kujja na bipiira tetuna kukungako muntu kujja na mundu tuli mu kujja kwaniriza mwagalo w'abangi kubanga tewali tteeka ligaana munna Uganda kwaniriza muntu we gwayagala mbalaze emirambo jammwe tugenda giteeka mu biveera muno buli muntu yenna agenda okujja entebe mbw agenda simanya wanu maaki sima mugenda kuwamba buyinza buli alinnya entebe essanduuko yo twagikoze edda tetulina biseera tugenda baziika muno buli muntu yenna agenda okulinnya entebe mbw agenda kwekalakaasa kubanga Bobi Wine yamuyise nti muwambe obuyinza mmaze okulagako essanduuko zammwe ze zino zetukola wano contract bagimpadde rola zizino nziguze tusala biveera bwe tugenda okubaziika emirambo tugenda giteeka mu bino tegera mwami Senfuma yatuwadde ekifo kino we tugenda okubaziika truck egenda kusima wano entaana ennene truck egenda kusima wano entaana ennene mwe tugenda okuteeka emirambo gyammwe kino ekifo bakituwadde abavubuka musigale ewammwe abavubuka mukole emirimu gyammwe bano abasajja abakozi ba ssente Bobi Wine dira yamaze okufuna sente esanyusa okuwala abaganda bange mwena gye muli njagala okusooka okwebaza buli munnayuganda yenna across the globe agenda mu maaso n'okulaba nga championinga campaign yaffe ey'okulaba nga tukunga bannayuganda mu mirembe kubanga abantu ba NRM bali mu kwagala nnyo okulaga nti ekintu kye tuli mu kukola kirimu abantu abagenda okufa simanyi kirimu ki simanyi mujjenga mwesibye 2 bagenda bakubatiya gasi njagala kubakakasa baganda bange tewali munnayuganda gwe bagenda kubatiya gasi wano okukunga kwaffe okw'abantu okugenda okwaniza his excellence Kyagulanyi Ssentamu tewali tteeka ligaana muntu kwaniriza muntu we ku kisaawe nkiddamu tewali tteeka ligaana munnayuganda kugenda ku kisaawe Entebbe kwaniriza muntu yenna so tewabaawo propaganda ababuulirwa tewabaawo ebiboozibozi byempulira ebibiri mu kubabuzaabuza ebyo byonna abasajja batidde babadde tebasuubira nti kino ekintu tugenda kikwatanga bannansi ndooza mukirabye nti from day one okuva president we yalangirira nti agenda kuba akomawo mu Uganda nti ekintu kino kyonna kikwatiddwa bantu ba bulijjo nti bw'otunulira ne mu bantu bennyini be tubadde tusuubira nti be bandibadde ba championing ensonga eno bagitulekedde tumaze kubateekako kazito ne balyoka batandika okuswala okutulaga nti nabo bye tukola babyagala naye babadde balooza nti tusobola na kukiyimiriramu kino nno kirina okulaga gwe munnayuganda ali eyo ti nabana abantu bemusuubira nti baagala enkyukakyuka abamu si bye baliko abamu balabira ddala nga kino kiba kyakubalemesa mu nnyago gwabwe kati eno ye revolution eyaddala abantu gye bataagala naye njagala okwebaza bannayuganda ababiitinze ebyo ebiboozibozi n'okubiitinga abo abantu abalowooza nti be bakamala byonna era kino kikuwa ekyokuyiga
nti munnange mwe mubeera wano nga mulooza nti mwagala Museveni okugenda. Waliwo abanyumirwa Museveni okubeera wano ate nga bangi bali mu gavumenti ya Museveni bali neeno. Tibali awo bebuzaabuza mwe mubeera eno nga mutaddemu amaanyi gammwe gonna ne muteekamu obudde ne mukola ki nga abamu ssebo baakusindika busindisi bamanyi n'ogamba nti kiki ekiriyo eyo, kiki ekigenda mu maaso. So kino ekintu njagala bannayuganda ffe bennyini tukyepikire ate nga tukisobola. Njagala okwebaza bannayuganda abakunze abantu baabwe abataddewo entambula okugenda okulaba nga bannayuganda bagenda okukima omwagalo w'abangi. Ate tufunye omukisa deputy spokesperson n'atubuulira nti president ajja keerako ku kisaawe. Kitegeeza tukeere abanajja ku ssaawa 11 ez'ekiro 12 emu. Tusuubira president w'eggwanga okulinnya ku kisaawe okutonya ku kisaawe essaawa 4 ez'okumakya. Essaawa ezo mubenga mwena mujjudde. Ennaku z'omwezi nga 5 tetuli mu kukunga abantu kwokya bipiira. Aba NRM tebababuzaabuza kuba ndabyeko wano bugundi buno propagandisi bwe bawadde ssente ti bwe bogenda kugenda ku kisaawe wetegeka okugenda na Lufenya wetegeka okugenda ekitalya. Tetunaba kukungako muntu kujja na Jambia, tetunaba kukungako muntu kujja na Miggo, tetunaba kukungako muntu kujja na bipiira, tetunaba kukungako muntu kujja na mundu. Tuli mu kujja kwaniriza mwagalo w'abangi kubanga tewali tteeka ligaana munnayuganda kwaniriza muntu we gwayagala. Wano bannayuganda bali bajja okwaniriza Eddie Kenzo temwateekawo sente, temwateekawo security, temwakanga bantu. Bannayuganda bali bajja okwaniriza Gaitano temwateekawo kintu kyonna. Bannayuganda bali bajja okwaniriza bano abawangudde emizannyo temwateekawo. Kitegeeza temuyina tteeka lye musobola kwekwasa kugaana bannayuganda baddembe n'okusulawo ku airport. Temuyina lukusa kubanga eyo airport yaabwe bagisasulira omusolo. So bannayuganda temubuzaabuzibwa. Abasajja bali mugezaako nnyo okubalowoozesa nti mugenda kulwana n'abantu. Era bataddewo ekifaananyi ekibalowoozesa nti mmwe muli kukunga abantu bagende bakole obulumbaganyi. Tewali muntu agenda kukola bulumbaganyi. Actually mubeera nga mutambula n'olaba omuntu ng'agezaako okukola ebintu ebitakwatagana na kintu kye tuliko, mumwejjeemu ng'obudde bukyali, mumulabise ng'obudde bukyali, mugambe abantu nti oyo si waffe, kubanga ffe tetunnakungako bantu kugenda kwokya bipiira, tetunnakungako bantu kusitula miggo. Ffe tukunze bantu kugenda kukima mwagalo w'abangi. Era omuntu yenna ajja n'eyo pulaani busimanyi bannange abavubuka tebabakozesa erererere. Tetuli wano kukunga bantu, nkiddamu, tetuli wano kukunga bantu kugenda kola fujjo. Tuli wano kukunga bantu okulaba nga tugenda okwaniriza omwagalo w'abangi. So bannayuganda bannange mwenna mbakunga nti mubeereeyo mu bungi. Asobola okuleetako munno mu mmotoka muleete, asobola okuleetako munno ng'olina ekimotoka kyo muleete. Bannange mweyambe abanaabeera ku Entebbe Road bw'olaba omwana ng'ali wali eri ng'enjala emuluma naye ng'ali ku ddute, muweeyo ekikomando yeeriire, muweeyo ekikomando, muteekeyo amazzi abantu mubawe ku mazzi banyweko. Mwenna mujje mulage obutali, mujje mulage essanyu lyammwe. Ate bwe muba mujja okwaniriza president, poliisi ya Uganda si erina okuwa olukusa engeri gy'oyanizaamu omukulembezeewo. Oli waddembe okwaniriza omukulembezeewo ng'ositudde ekipande ekiriko nti bannange tukooye efuga bbi. Oli waddembe okusitula ekipande kyo ekigamba nti tukooye ekiwamba bantu. Oli waddembe okukwata ekipande ky'okuga nti tukooye ekitta basiraamu. Gwe kasita obanga togenda tobeera violent, tokuba muntu jjinja, tokwata mutayimbwa, kubanga bano kye banoonya of course tumanyi nti balina bigurupu byabwe bye badiployinze okubituteekamu. Kamera zammwe zibeere nga zikola, bafuutu soja n'abantu ba bulijjo. Omuntu yenna gwe mulaba nga tali ku koozi gye muliko omanyi oyo si wammwe, era mudiiringe naye ng'engeri bwe yeetaagisa. Twagala buli munnayuganda awulira nga oyina ekikukwatako, ng'olina kyoyagala okulaga, mujje twanirize omwagalo w'abangi mu bungi. Oba gavumenti ya Museveni enaapulaninga kumuwamba oba enaapulaninga muteeka mu nnyonyi, ffe tetwagala kumanya naye tubeerewo bangi tulage message. Kubanga batandise dde okupiipira,
batandise ddo okutya banoonya ekiteekateeka kye basobola okuteekawo okulemesa abantu ogenda ku kisaawe tebakiraba kubanga singa abadde balina etteeka lye basobola okwotinga bandibadde olwedde enanga yandibadde yafulumye edda. Ekirala mu bintu bye basinza okukola kino bannayuganda mumpulirize nnyo bakutta abasumba ba Museveni aba NRM abagamba nti basumba kati batandise okuyita abavubuka babatwala mu bi overnight babatwala mu biwoziwozi ebyekisiru ebyo byonna biteeketeeke waliwo ne bapastors abakamerukawo nga gavumenti yebataddewo enjiri gye babulira bagamba Bobi Wine agenda kubassa Bobi Wine agenda kubasibisa abasumba. Ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga eziruma abannayuganda temuzoogerako. Ekiwamba abantu kiri mu ggwanga lino temukyogerako. Kampala yonna ejjudde ennyanja temubyogerako. Abantu bagobwa ku mataka temubyogerako. Abannayuganda battibwa buli lunaku wano baweereza emirambo 5 egy'abaana bakadaama ebyo temubyogerako. Buli lunaku abannayuganda bafiirwa ensigo zaabwe emulago n'amalwero ga gavumenti temubyogerako. Wabula mwanguyo okujja okulaga ensi nga Bobi Wine mwagenda okuleeta obutabanguko mu ggwanga nga mwagala kutuga nti lwaki temwogera ku Museveni yatta abantu eruweru. Ekirala bannayuganda mulekeraawo okugwirana. Luli nabalabanga muli wano mukyamuka waliwo ekisajja kibeereeyo oba mbukyeyita kipasita kyatandika kulimba bantu musimanyi kina amalo musimanyi kijja eddogo mu bantu simanyi mu biki lero kivuddeyo mbu Katonda yakirabikidde n'akigamba mwenna abagenda ogenda abantu bagenda kufa erere ebyo ebisajja mu bikwate mu bikube emiggo tekinade n'amaanyi ekyo. Ogwo omulimu gwa Museveni kati yatandise atya buli muwaatwa gwonna bagenda gukozesa. Kino njagala kibategeeza bannayuganda tetunnakungako muntu kugenda kukuba muntu. Ekitutwala entebe tetugenda kukola fujjo. Ekitutwala entebe kubanga gavumenti terina lukusa lugaana muntu kugenda ntebe. Oli waddembe n'omunnayuganda okuva obuviwa ne Kampala noga nti ngenda kutuukako ku ntebe kulaba bwefaanana tewali muntu asobola kuvunaana. Era oli takugamba kiringa ng'okera ku makya n'obuusa munnayuganda nti ogenda kola ki entebe. Entebe kitundu kya bannayuganda. So oli tajja n'akulimba era muyige kye bayita rights zammwe. Oli tajja n'akubuuza nti ogenda kukima ky'entebe. Mubuuze nti atenza okugenda entebe bikukwatako gwe mba ngenda kukima muntu wange. So bino bagamba musimanyi temugenda ntebe bagenda tewali muntu gwe bagenda kugaana kugenda ntebe. Ntebe si ya mukulu Museveni. Ntebe kisaawe kya ggwanga kiyitako abantu bonna kiyitako abayingira Uganda abafuluma Uganda so tebabakanga mujjule mu bungi. Waliwo n'abadde batandise okulooza nti tuyinza okulemererwa okufuna abantu. Njagala bategeeza ebigambo bigenda bakalira ku mimwa. Era abakulembeze abalooza nti tusobola okufeiringa okuleeta abantu mbasaasidde mugenda kuswala ate muswalukuke. Ate okulanga kwa president kuno nti agenda kujja kuyina kye kwatuyambye ffe kwatulaza abantu abaagala enkyukakyuka n'abafere. Kwatulaza abantu abatwekwekamu abagamba nti baagala Museveni okugenda n'abataagala bannayuganda abantu ba bulijjo mukanula amaaso. Kino kye tugendamu ennaku z'omwezi nga 5 kikulage mukulembeze eki ali wiringa okulaba nga Museveni agenda n'abanyumirwa Museveni okubeerawo kubanga mubalabye nti omuntu tubeera kukoze ey'okukunga bannayuganda. Ffe tukimanyi tusobola okwogera naye amaloboozi gaffe gayinza obutatuuka wala naye tulina abakulembeze nga bw'ayimirira ku kazindaalo n'ayogera abantu bawulira naye nga basirise. Abo bwe balimba bulijjo ne beetolola president waffe ne bakugamba nti president tujja twagala Museveni agende bannayuganda mukanula amaaso. Mujja kizuula nti abantu ate abasinza okulemezaako mukulu Museveni wano mwana wattu ate be bagamba nti baagala kumuggyako kubanga eno bweba manduso kino bulijjo kye tubadde tunoonya. Kino kye tubadde tunoonya titubeere n'eddoboozi limu era wano wenjagala okusinziira. Ab'ebibiina ebirala mutwegatteko tuyinza okukozesa omukisanga guno. FDC tubeetaaga, DP tubeetaaga, aba NRM abakooye kuno si kuyamba Kyagulanyi. Nawuliddeyo ekivubuka nga kigamba abaagala Bobi Wine bw'oyagala tujje tukukime sookayo Solomoni ne simanyi n'abaana bo eyo enjogera ya kibuyabuya. Ekisooka gw'oba oyagala ba Solomoni basookeyo kale gwelekayo ba Solomoni beewuwo gw'ogende. Ekyokubiri Kyagulanyi teyayise baana basomero oba teyayise eyo si family eyo si students day out. Ekirala muleke kulowoozesa bannayuganda nti okugenda ku kisaawe entebe gubeera musango. Wawuliddeyo omuntu akunga bannayuganda nti musitule emiggo
Wawuliddeyo omuntu akunga bannayuganda ati musitule ebipiira? Ffe tukunze bannayuganda abanaasobola bonna. Katonda bw'atuyamba ne tufuna miliyoni 10 zijje. Katonda bw'atuyamba ne tufuna miliyoni 5 zijje. Tewali muntu yakunzeeko muntu nti jangu entebe n'ekipiira, nti jangu entebe n'emiggo. Eyo format eri mu kuvugibwa aba NRM. Ekirala bakutte ssente ne baziteeka mu basumba bano abafere. Nalabye wano ekisumba ekisiru, era mwe bannayuganda abamu mukyamuka nnyo. Nze nali wano ne mbagamba nze sikyamuka. Wano waliwo omusumba oba yava side zeeyo mu western eyo, yajja wano n'ayogera ebigambo gavumenti eno ne mbagamba abo state operatives zisooka ne zibafunako following. Kati ngenda bazanyira ka video kano oluvannyuma lw'okutrending ekisajja ekyo ekifere. Leero kize ne kikola statement bweziti. Muwulire guno gwe mulimu kati Museveni gwe yatandise okuwa abasumba bammwe, kubanga mukimanyi bulungi nti abalokole abasinga ne Uganda bafere. Nkiddamu, most pastors in Uganda yiye abalokole bafere. Era Museveni bw'avaawo tebayinza kuddamu kufera. Tebayinza kuddamu kufera. Kati mutunulye kino ekisajja mwakiwadde publicity. Wano kyajja ne kyogera kubanga kimanyi nti bannayuganda bali galibo. Singa ovaayo n'obalaga nti oyimiya nabo bajja kufuula popira. Kati oluvannyuma lw'okukifuula popira, gino gye bano be bamu ku bantu ba Museveni bakozesa naye basooka ne basika attention yammwe kubanga bakimanyi ti wano ku social media bw'oba oyagala okutrendinga sooka obenga akuba gavumenti katono, then omala oyiseewo emboozi yo. Kati wulira ekisajja kino ekikulu byekyogedde olunaku olwaleero. Ate bangi nnyo baba deployinze, abalala babagambye nti bateeka overnight ebitaggwa. Reason being baagala kukwatirako bavubuka atirisi abamu baba diverting. Ekirala kye bapulaninze baagala ebivulu bigenda kutandika ebirala. Mugenda kutandika okulaba bi activities byonna nga bigendereddwamu kuwugula bavubuka. Kati njagala olaba akakodyo Museveni akalala kayitiddemu. Kino ekisajja mwakiwaana luli bwe kyavayo ne kyogera nga kiringanga ekikuba gavumenti. Leero kivuddeyo muwulire bye kyogedde, mumanye nti Museveni ali ku panic, buli muntu ajja mukozesa. Musooke mulinde wano. Ndooza kino ekisajja mukijjukira. Muwulire bye kyogedde luli kyasomera ebigambo ne kyagala kifuna attention yammwe. Kati wulira gino gy'emirimu gye baabawadde. Wulira. During my times, during my seasons, my age, my understanding, in my Jesus, I don't need people to stick on me. I don't need people to talk on my behalf. Wow. I have my own mouth, my own brain. I'm a man who stands on his own, who makes decisions on his own, who differentiates the good from the bad. He doesn't stammer in his words. No. As he's saying, he looks at you critically. I'm talking with those who stick on me. I have never been a pastor of people power. Point blank. I have never been a pastor of opposition side. What am I looking for from you? I don't need people to stick on me. I don't need people just to jump over me. I don't need people to get support from me. I'm not looking for clan. Neither am I looking for your votes. But I can look for votes for somebody else. And I will never be an advocate of someone who is from the opposition side. Our pastor, the right pastor. I'm Jesus' pastor. I'm Jesus' pastor.
I minister my Jesus. And he authorizes me. He gives me those I minister unto. As you are here. Through his word. As I join you with the other. Not separating his people. As we fight every bad situation. As we fight all the bad people in our country. As we fight the dead demons. And the demons that are living. I'm a man who decides what is right. I'm a man who says the right thing. I'm a man who is on the right track for the truth. I'm not looking for the color. Praise me. I'm God's minister. Who knows what he wants? I'm God's man who loves his country. Or maybe he's in earth. I'm God's man who loves his people. Oh, we should say, I'm God's man who develops and the country. I'm a father of children. I'm a master to others. I'm a leader of others. Are we at par? I don't need political parties to stick on me. I'm not looking for gains from politicians. I'm not looking for colors to please me. Even if you meet me on the way, know that I've never been of any other political party. Don't stick on me. I'm not here to fight against President Museveni. Neither am I here to betray myself. I don't support the them ones. Those who know me, they know me. I cannot support homosexuals or those who are drug addicted. If you're one of those, kankomao mbadde nina kyenjagala obagamba ndooza mulaba koodi gye bakozesa. Koodi eyo teyawukana na ya bujingo. Koodi eyo teyawukana na ya bujingo. Ennaku zino Museveni oluvannyuma lw'okumanya nti takyatunda kati ayitamu abo abeeyita abasumba. Kati omulimu gwe bali mukola olw'okuba bategedde nti abavubuka munyiize mwagala kweddiza nsi yammwe kati beba abantu ba deployinze. Naye kati kino ekisajja kyasooka ne kijja ne kyogera bye mwagala okuwulira ne mukifuula nnyo popira. Bwe mwakifudde popira ne kikomawo mu fomati endala. Ono tayawukana na ba Ashibaga Kato. Ono tayawukana na ba Ronald Mayinja. Nkugambye Museveni ali desperate. Agenda kozesa buli kintu kyonna at least akubbeko eddakiika emu. Wabaddewo n'ekipasita ekirala ekize ne kyerogooza wano. Musimanyi Katonda yaŋŋambye nnengera bw'obanga olina omwana eniyo bannanga abazadde abaana bamwe temubakkiriza kwekalakaasa. Ani ayisa omwana we okwekalakaasa? Mwe bannayuganda bwe mutanyiige ne mukuba ebyo ebisajja ebyeyita naddala ebyo ebisajja ebyekwesi. Teri ddiini esinze bufere mu Uganda wano nga ddiini y'abalokole. Si bonna bonna nti bafere naye agasinga wano gakimanyi nti singa Museveni akeera ku makya n'avaako bwe papa tekagenda kulya. Kati ono agambye mu kusooka yagambye takola politics waakwawula yawulamu. Njagala kubuuza Museveni agatta NRM egatta oba eyawula? Ng'essaawa zino we twogerera Lumumba ne Nabbanja bali mu kulwana kakati eyo pate siba NRM olwo bagatta oba baawula. Nga Museveni yayingira mu FDC bali mu kwawukana eyo NRM egatta oba eyawula. Nga Museveni yayingira mu DP n'ajawula eyo kugatta kwawula. Omanyi bino ebisajja bwe bibeera eyo mu byalo olw'okuba bituddemu abo abantu abatali informed abatamanyi na kigenda mu maaso abalinza okwebaka abagenda okwebaka ku ssaawa 12 bayingira bafuluma n'enkoko ne bayingira n'ente. Bafuluma n'enkoko ne bayingira n'enkoko. Bano abasajja kyova olaba nti batulwana nnyo naddala ffe abafunye omukisa ne tubanga tuli exposed ffe tebatwagala kuba tuba tubabuusa. Kati nze omuntu okuntwala mu kyaki abalokole
ngogenda kuŋŋamba ki ogenda kuŋŋamba ki abo abalokola abafala abo abafera abo abasingaawo ezo emboodooli ezo bano abafera abali e Uganda abeekwese mu ddiini bano abalokola abafere bano babujingo na kino ekisajja ekikulu kye twalaba musimanyi mbukijjamu amalogo kikwatakwata abakazi mu bitundu ebyekyama bwe kikwata amabere naye gwe kisajja gwe era ebyo mu bikolera eyo gye mubikolera nemala nkusanga ku muganda wange gwe kisajja gwe temumanyi bantu bamu nti abamu bagwe baddalu anyway muganda wange Jebi Muwonge yaŋŋambye agenda kubeerako Jebi Muwonge munnaayo ŋŋamba nemba nga siise mu budde bwo aba abantu kati batandise kati pulani gye bali mukuba ba deployinza obuvuukavuuka kuno bujja bugamba abantu kakati bannange temugenda ku kisaawe bagenda basiba tewali muntu gwe bagenda kusiba muna Uganda ebyo byonna abasajja balina akatengo tugende tukime president mu mirembe tugende tukime president waffe mu mirembe kubanga tetunnakungako bantu kusitula miggo tukimanyi bano abasajja bapulaninga okuteeka abakozi b'effujjo mu bantu baffe naye mubateekeko erisse jjoki njagala mujjukire nti Kayihura ali kati yava mu security oba yava mu government naye ali mu leeya ate jjukira ayina abantu bakolagana nabo ebyo ebivubukavubuka ebyo mubeere ku bulindaala tugenda kukima president tebakulimba mbu bagaana omuntu okugenda ku kisaawe tebakulimba era tebakubuzaabuza tugende tulwanirize president waffe mu mirembe tewali tteeka likugaana kugenda ku kisaawe olina waddembe okugendako n'otandika okwekubya ebifaananyi n'ogaa nti nze kulambula tebakulimbalimba ebyo byonna bina babikozesa kubanga batidde baagala atiisi babateekemu padika abasinga muleme genda temubeera babuyabuya ate n'ekirala balinza okuseka bagaye nti mwakunze ne batajja balinze kati ekirala abasajja batandise okutegeka zi overnight ezitalina makulu overnight ezo zonna Museveni yali muziteekamu ssente nkukakasa okuva kati mpaka ennaku z'omwezi nga 5 bagenda kuleeta bya activities ebisobola okuwugula bannayuganda ffe tulina okujja wano tubabuuse kubanga kye tulina okukola Katonda yatuwa media yatuwa emikutu gino tugikozese tugenda babuusa kati Museveni yalagidde abasumba bonna era mugenda kuwulira overnight buli lunaku mugenda kuwulira emboozi banono bakyali abalala bagenda kujja bagambe nti baloose ti Bobi Wine bamuloose ng'ayagala kuttisa baana n'obagamba mu kifo ky'okubuleminga Bobi Wine lwaki temubuleminga gavumenti mugambe gavumenti ereme kuba muntu yenna bannayuganda bajje bakime omuntu waabwe akoze effujjo gwe mbamugjamu naye njagala bategeeza nti mwe basumbamu abalimbanga abantu ebbanga liri munange temukyasobola temukyasobola kutulimba ebyo byakolanga luli engeri gye twafuna social media tugenda kwabika namu temukyasobola kutulimba mwe bapasitamu abafera abasinga wano e Uganda temusobola guno omulembe gugenda kuba reasoninga kyobola nti Gashumba bwe yagenze e Luweero yabadde amanyimbu yakoze kyamaanyi Gashumba e Luweero tewafiirwayo yadde enkoko kitaawo bamaamawo tebaalwanako Luweero kati gwokusituka n'ogenda olina ne ka video ke wakoze n'ogamba guno omulembe gw'okuvuma President Museveni ku mulembe gwa Jeno Muhoozi tetugenda kukkiriza kuvuma Jeno Muhoozi Gashumba ojja kudduka mu ggwanga lino wano waalingawo abasajja abaali bawaga abakulu abaali mu gavumenti ezaasooka mwe bagashumba Uganda neeyonooneka gw'osooka ku nnyonyi gwe Gashumba ne muwala oyinza okubanga essaawa zino muyina ne passport 2 oyina eye Uganda oyina eye Rwanda bw'obanga tuyina nnyo kakwate wano nga muze wano kulundirawo nseenene ffe tetuyina walala we tulaga ffe olutalo bwe lutandika tuyina Uganda bwe muyina gye mulaga mutuveeko mubonyaabonyeza bannayuganda nga basirise ne mujooga bannayuganda nga basirise mwe mulooza tebalaba naye njagala bakakasa mwenna batiimu simanyi kuswaza
mbu mwagala kuseka. Kyagulanyi bamuyita magineti. Kyagulanyi bamuyita firifezi. Mwabalowooza nti tusobola okunga abantu ne batajja mugenda kubeera disappointed. Ate tusaba abakola arrangement ya president kubanga government eno njaye eyinza okwagala okuyisa president waffe ku northern simanyi ku gundi ku express highway twagala president waffe kuyita ku luguudo lwaffe olukadde. Twawulireko nti muyina enteekateeka ey'okumuwamba. Bannange temukigeza. President akomawo mu Uganda ng'omuntu omulala. Tetwetaaga lukusa kubanga bwe twali tukima Eddie Kenzo kaana Kambata tewali lukusa lwe yasaba. Bwe twali tukima Gayitano ng'amaze okwepiica tewali lukusa lwe yasaba. Bwe twali tukima Sejjusa ng'amaze okwogera ebigambo ebikaawu ng'ava mu Amerika kuba yali ava mu Amerika tetwasaba lukusa. Bwe twali tukima Dr. Kiza Besigye tetwasaba lukusa. Kaakati tetwagala kuwulira lugezigezi lwammwe. Tubasaba aba police aba security mukuume emirembe gyammwe. Mubuulire buulizi bantu nti bannange mudde ebbali mukuume omuntu wammwe. Naye temutuleetera buzibu. Temutuleetera buzibu. Kano ke kasembayo kuba njagala kudduka ne muganda wange Jebi Muwonga gyaweereze. Naye njagala kubalekera link eyo eri awo banaye mutweetinge tukole emirimu egyo kubanga tulina emirimu mingi nnyo bye tugenda okwasaganya naddala mu wiiki eno. Kano ke kasembayo. Akasembayo akaterekeka kagenda eri abakulembeze abagamba nti muli bankyukakyuka, most especially nga muli ba National Unity Platform, ng'okuva campaign eno we yatandika ey'okwaniriza omwagalwa w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu musazeewo kusirika. Mbasaba musirikirenga ddala paka lwe tuli baziika. Mbasaba musirikirenga ddala paka lwe tuli baziika. Bantu mmwe mwayagala nnyo okulaba nga mulabisa pulezidenti waffe eri abantu. Era omulimu ogwo mubadde mugukoze bulungi nti mu bifo byammwe byonna bye tubalondeddemu amazima gali nti muyambyeko nnyo Museveni 10 ku kinnaakyo okutambuza ekisanja kye. Mu bitundu byammwe byonna muvaayo ng'abantu babataddeko ekibuli ne mulyoka muvaayo amangu. Omuntu atya n'okukola ka vidiyo ng'akunga bannayuganda ogenda okwaniriza omukulembeze we nga buli lunaku mutulaba muyina amasimu muyina peegi zammwe naye musirise. Olunaavaawo pulezidenti bw'ajjanga muyimirira mu kamera mwagala olwo kamera zibakwate munoonye obululu bwa 226 oba mulooza nti tukyalinga luli. Ebintu byakyukamu munnange. Ekibuuzo kye nkubuuza ulikuwa wapi? Kino ekintu ky'okukunga bannayuganda kyanditubeeredde bangu nnyo singa tubadde tukunga okuviira ddala ku bakulembeze waggulu nti abakulembeze ku mutendera gw'aba MP muzeeyo ewammwe nga kati essaawa zino bw'otuuka katugeze mu mpigi nga ne bw'osanga omuntu ku street aga nti nga ttaano omubaka yatuyiseemu n'atugamba nti pulezidenti tugenda mukima nti ebukoma nsimbi kiri kitya, nti emasaka kiri kitya mu Stenseni, nti emukono kiri kitya, nti embaale kiri kitya. Bakansala, bameeya, bakyeyamaani mugenda tugamba ki? Kyannaku kya buswavu okujjanga wano okusooka okubakumamu okubasomera ne mulyoka mukola. Bantu mmwe muwe ekifaananyi ekibi. Muwe ekifaananyi ekibi. Eno gavumenti n'emala ekyuka mmwe bennyini mwe musooka okutwalayo application zammwe. Gavumenti eno n'emala ekyuka Kyagulanyi pulezidenti n'agikwatamu mbakakasa mmwe musooka n'okwagala okulwanira ebifo. Mmwe musooka okutwalayo bakazi bammwe, bakazini bammwe, basenga bammwe, ba ex bammwe, ba girlfriend bammwe. Naye mukuleeta ekireeta mu championinga ekitwala Museveni mmwe musembayo. Abamu mwekwese, abamu mwefudde nti temulaba bigenda mu maaso, abamu tulina kubalumba ku mikutu gyammwe gya Twitter, Facebook ne tulyoka tubakkiriza, ne tulyoka tubaforcinga ne muswalako. Basajja mmwe ne bakazi mmwe mukoledde ddala nga bwe tubadde tugamba nti bannabyabufuzi. Actually mulinga nga bamalaaya. Mwe muli bamalaaya ba byabufuzi. Abasajja abakulu mwefudde ba diplomats naye nga tewali na kye mukola.
Diplomasi wamwe emyaka 3 mu 7 gyatukalakatiddeko bukyatukwata buyinza aba NUP. Diplomasi wamwe atuyambiddewa. Gwe mutubulire nti atwakola diplomasi ne twogera oluzungu lungi nnyo. Museveni n'atutya era kati esaazo Museveni teyebakora okuba twogera oluzungu lungi. Tunulira omusajja Lutamaguza atuchallenginga wano. Actually Lutamaguza atulabisa. Abakulembeze aba National Unity Platform Honorable Lutamaguza abalabisa. Tio musajja abeera ku TV naga nti bannanga kakisa kenfunye kano twongera okubajjukiza nti nga 5 public holiday ekyo tekisobola kwogerwa. Tekisobola kwogerwa abantu bayina na position nga muyina n'ebifo abamuli bako abamuli muyina ne munobukiiko mu parliament. Essaawa zino twandibadde mu keetalo, twandibadde twafunye press conference kubanga president ali mu kitundu kya Buganda wano, twandibadde tulaba abakulembeze baffe bonna abatwala Buganda wano nga mwatuuza na press conference. Kyemugamba musobola okufairinga okuyita press conference nti bannange tuzze kubawa guidance abanagenda okukima omukulembeze, ekyo kibalema okuyita. Abasajja abakulu muli wano n'abakazi abakulu muli wano era ddala mwe be bayogerako nti abantu abamu muyina okusooka okuva mu byobufuzi bya Uganda okutereera. Mwagala ebitiibwa ebite bye mutakoleredde, mwagala ebitiibwa bye mutakoleredde, mwagala babawaane we mutakoze. Essaawa zino twandibadde tulabanga ekigenda mu maaso. Kati mwekwese twamaze kubagugumula ne mulyoka mweteekesayo kaposti ne musirika. Abooluganda Kyagulanyi oyo gwe mulaba yali musajja alina sente ze. Omusajja alisikinze buli kimu. Fa abantu ba bulijjo tugezezzaako na kati tukyagezaako naye tubasaba nga tetubaweebuula tetubavuma abakulembeze ba National Unity Platform okuviira ddala ku babaka ba parliament. Stop acting like snails. You should be quick. You should be quick. Mulekerawo okubeera ba slow learner. This is an activity which needs you at the forefront. Nti essaawa zino twandibadde tuwulira buzi nti Masaka batandise okuteekako abantu okubambuutu. Naye muli eyo muli mu kulwanira kaadi. Muli mu kulwanira bufo mbunze omukulu wa wano Masaka. Omanyi kaakati nze atambula ne kaadi wano. Omanyi nze wa NUP wano. Omanyi nze mukungu waneno. Nze nina experience. Ebyo mubibaddemu emyaka lyonna Museveni atukalakase agenda mu myaka 4. Temusobola kutuula kuwa munga abooluganda. Nemuga nti bannange tukole kino ekintu once and for all. This is an opportunity for you to actually no yandibadde na competition. Nti y'omubaka w'egundi yaleese bameka, kansala yaleese ki, kati wano tugenda kutuuka okunoonya ebipande nga tetubiraba. Abantu bali willing okubisa ama t-shirt agaliko munda biranga ddala 226 naye tebali willing okubisa ama t-shirt galiko baana baffe bali mu makomera. Ogamba omuntu n'omuga nti munnange kansala kubisayo t-shirt 5 nga ziriko abaana baffe abaabula n'akugamba talina ssente. Weetoololamu katono nnyo bwoti n'omusanga ng'akubisiza t-shirt wane ekifaananyi kye kinene nnyo aka president kali eno mu nkwawa munda biranga ddala. Mwe bivubuka mmwe ne bakazi mmwe twetaaga obbakuba emiggo. We bituuse tugenda bakuba emiggo. Eno mwalinnya y'amagye mwana bwe mba mwagala politics oyo wa bulingi mugende mu bibiina ebiratu beegayiridde. At least otambula n'abantu abatono naye ng'omanyi muyina gye mulaga dani okutambula n'abantu ababeeraawo ne babaguumaaza. Ate mwe bannayuganda muyiga okubuulira abantu bano amazima. Bwe munadda awo ne mwerinnyako bano bagayi babakozesa. These guys want to use you. These guys think fe tuli ndogoyi. Fe tulina kubeera ndogoyi for them to use us. Mbeera ntya wano nga nze nkunga nga nina omuntu alina eddoboozi asobola okgenda ku kaleediyo wanu ak'omukyalo, nga nina omuntu asobola okgenda Empigi bw'ayogera ku lumba oba n'ayogera mu station abantu bakwata message ne bagitwala mu kyalo nti owaayi omubaka yayogedde, meeya yayogedde. Nze ne bwe naakunga nja kunga naye message yange tegenda kutuuka eri ku ground. What we need is the communication.
eberenge eri direct tumanye what are we moving on with. Tutandikira wa, tusooka wa, tugenda wa, tudda wa. Basirise. Abamu tebalira mu ggwanga. Oyinza okuloza mbalina bibyagenza okusaka ebirimu amagezi. You are just fooling people. Walakuba nti tuba wabuwa ekitiibwa naye mwe abantu abamu mwetaaga migo. Bantu mmwe mutuzanyidde ku bwongo ate tulina obusungu. Tulina obusungu mmwe basajja mmwe ne bakazi mmwe akato betwerevetinze ne tubawa ebifo. Oyo politics wamu okukola obubadi bwe mwakolanga mu bibiina biri. Oyo politics wamu okukola obubadi simanyi bamenye omukono bamenye okuguru simanyi ate police enumbye simanyi nze banumbye tewali muntu abalumba. Oyo politics mbadde muzanya for the past 40 years. Waliwo wana abatagala babogereko aba defending nze sirya mu ngalo zammwe. Fe tulisikinza obulamu bwaffe ssebo. Mumusobola okubeera yonna gye mwagala mwepiica ne mukola buli kimu embuto zibageze olususu mukoze buli kimu mukikoze egutali musango naye for once omusajja Kyagulanyi mumutikkuleko omugugu mumumenya kati oyagala Kyagulanyi agende e Masaka oyagala Kyagulanyi yaba agenda mu constituency ya Lutaaya oyagala Kyagulanyi yaba agenda e Bukomansimbi oyagala Kyagulanyi sentamu yaba agenda Empigi kyogamba kikutwalira sente meka okufuna kamukalakasa n'okawa omwana mu sitenseni n'ayitamu n'omuwe 15 oba emitwalo 5 ng'ategeeza abantu nti bannange ennaku z'omwezi 5 tugenda kukima pulezidenti ekyo ovaako ki kale ekyo bwe kiba kiganye mukireke emikutu gyammwe amasimu ffe tubagulira data ffe tumagulira naye n'obeera n'otunula ku mukutu gw'omukulembeze nga yasemba okubeera ku social media hando ye ng'amaze akalulu bw'obagambako wano nti bane mututeereko ku baana baffe ku mikutu gyammwe ng'akugamba ali bize olunaavaawo nga mujja nga mutugamba mwagala babawo ebisanja ebirala basajja mmwe ne bakazi mmwe eno kozi mwe mwandibadde mugichampioninga mwandibadde nga abali ku competition twandibadde twalabye da press conference akabondo ka Buganda kayina press conference enkya nti press conference yaki twagala kuwa banna Uganda direction bagenda kutambula batya kiki kye twagala babeere nakyo they should have direction batudde bekwese kati bali mukwepiice eyo oba bali ludda wakatonda yamanyi oyinza okuzambu balina bye bakola wapi abasinga bali mukwepiica abasinga kati babala kalulu kubanga bategedde nti kakati tunaatera okudda mu politics oba kyabala 226 muyina okuwa direction y'abantu kati mulinze president amala okuva South Africa aliyokajje musajja akwate buli kimu essaawa zino ebitundu byammwe gye twawangula aba NUP twandibadde nga omwalaba abeeruwero nti president bwe yali ajjenkeera buli kasitenseni kaamanya nti omukulembeze ajja kye twakola eruwero mu country wide tour kye twandibadde tukola mu bitundu byaffe bantu bamekanga essaawa zino e Masaka omanye ekigenda mu maaso bantu bamekanga okimanyi nti essaawa zino mu sitenseni Empigi abantu bamanye ekigenda mu maaso bantu bameka bamanyi emukono ekigenda mu maaso ate mwe abalina resources temutuyambi fe abaagala okola ate temutuyamba kwa tujja nti bannaye kale mwe temukole naye kale mutuweeyo ku mmotoka omuntu abantu bali eri baagala genda kubagala kujja kwaniza pulezidenti waabwe essente temuvaako yadde 10 buli kimu temuvaako muyina amasanda mu ngalo naye ate gavumenti eno neemala ekyuka mwe musooka okuleeta famire zammwe okufuna emirimu fe mutusenda na buti mutuloozaako luvannyuma kati omubaka w'Entebbe Kakembo president atuukira mu kitundu kyo twandibadde tuwulirayo statement nga watuuziza da press conference nti nze ng'omukulembeze waawana Entebbe nyaniriza president wa Uganda era njagala omutegeeza nti buli kimu twakitegese dda yabuze alinga nziku oba ali ludda wa Katonda yamanyi
Katonda yamanyi ojja genda omulabanga avunaana abaana ba NUP batuvuma tebalina mpisa empisa tetulina tutya mwe mwamanyira politics oli munnange jangu nkwenkule twagala ekintu kino namwe mukibeeremu ogwaffe tugukola naye mwe muyina okuwa unity eyo si kubalumba naffe tetunyumirwa kwogera bintu bino naye mutuswaza omusajja mumulekerera ate abamu mumulengeza lwakuba nti mwagenda okusanga nti tali yekka ffe tubasabulirawo totunyumiza era singa twali twabaleka ne mutumererako amagego singa batubagambako twabalabukira kuviira ddala mu bigundi mu bigurupu byammwe simanyi G20 eyo bye mwali mwagala okufoominga bino ebigurupu byammwe mwagenda mu foominga bino ebyasimanyi ffe tukontrolinga akatundu kano enjagala bategeeza nti ebwo obutundu temubukontrolinga ebyo ebiboozi byammwe ebyasimanyi ffe tukulira Masaka region ffe tukulira Kampala ebyo tebikyaliwo oleeta olugezigezi lwo ne tulukuteeka where you belong. We no longer entertain that nonsense. Chobona nti wetwakuba ki project kyamwe kya G20 kale muddeyo mu kifulumi muddeyo mu kifulumi osimanye tuyina secretary general eniyo omayika kati eno group tutambuliramu okutambuza people power bwe mutambuliza people power mu NUP mufa mwali muddukani mwali mwekwekani mwali muddukani ani yali abagobye mu NUP musimanyi tuyina president waffe tutambula tumutambuza musimanyi bwe tutuuka wano omanyi kakati nze omukulu wa wano nze nga bakadiza NUP oyo katemba takyaliwo mujja kutuuka ekiseera nga n'emigo tugibakuba mwe muloze ntudi bakusaaga muddemu ne G20 byammwe oze mu maka ga munno oyagala nakuzaala oyagala kwebaka ku mukyala we sajja mmwe mumanyira bantu mmwe mumanyira mwarooza nti Kyagulanyi agenda kubeera yekka agenda kubeera ignored era kyova olaba nti temufaayo kuba mwagala musajja watwasa aswazibwe mu bantu naye Katonda yabalabisa ffe tujja kutambula naye kubanga ne mu kantwe twagiriidinze tubasaba tetubalagira tubasaba muleme kwerabisa bantu batandike kulooza nti basajja mwe ne bakazi mwe mwalya tetubalagira tetubavuma tetubavoola naye mutuleetera okwogera ebigambo bye tutandyogedde kubanga negula tubanoonya tetubalaba kyemugamba singa mukeera ku makya ne mutuusa press conference nga mmwe abantu b'omu Buganda wano abakulembeze mwenna omanye ekintu ekyo kye kisobola okwongerako omanyi impact guno. This is the best opportunity jetuyina kubanga tetumanyi kigenda kuddako luno olunaku nga 5 luyina okubeera luyina okgenda mu byafaayo luno olunaku lwandibadde luwulirwa ne ku boode Katuna luno olunaku lwandibadde luwulirwa ku boode Busiya nga abantu beebuuza bane kiki ekigenda okubeerawo nga 5 kiki ekigenda okujja kiki ekiriwo kiki luno olunaku nga 5 luyina okugenda mu byafaayo oba mwagala kyemmanyi waliyo eyo abalinze okuseka balooza nti abantu bagenda kujja mbakakasanga ntya Katonda mugenda kuswala kubanga president tugenda mu kimente baawo ate ne munaamubuusa ne mufuula akanyonyi tujja kubeera waawo tujja kutambula ate njagala bategeeza kyandibadde kirungi ne tutambuza na bigere ne tubanga abagenda okulamaga olaba tutambula ne tuva gye tuvudde ne tugende na mugongo twetaaga ogenda ku Entebbe airport nga tutambuza bigere kuyita oba na kwongera ku mulanga gw'abanna Uganda. Njagala bannanga okwebaza ba tiktokers, njagala okwebaza ba bloggers, mwebale ku uniting for this cause. Bino bya bintu bye tulina okumalirako obudde naye gwe tuba tuli mu kulwana nga muleeta biboozi birala. Tubeereko united, tubeereko focused. Kino kijja tuyamba ekintu bw'olaba nga kigenda tujja ku mulamwa tokikwatako. Baagadde nnyo okututeeka mu biboozi ebitalina makulu.
ne tubeera bagezigezi ne tubuuka. Bannange njagala basaba, this is a collective responsibility. Nze bwe mbasikunze gwoyina gyova teeka waati isi basi oba taxi oba mmotoka enaaleeta abantu bone babeera bataano. Mujje n'ebipande byammwe mugambe nti Masaka welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbale welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mubeere n'ebipande byammwe abe Nakasongola, abe Nakaseke, abe MPG. Eyo message egenda tukolera. Tuwulireko amawulire nti akasajja kateekateeka okujjako internet. Museveni eno generation bwotagwa ejja kusuula eddalu. Omanyi mwalooza nti mutubbye biwedde. Enkya omukolo gwammwe njagala kubajjukiza baganda bange, buli muntu osobola okubaako abantu b'opakira ne bagenda ne baaniriza omukulembeze. Buli muntu osobola okubaako rolo gy'opuleyinga. Naye mutayimu eno abakulembeze twagala namwe okulaba rolo yammwe. Mubadde mugambanga abantu wano nti mulinda manduso, mulinda commander in chief. Commander in chief yabagambye akomawo ng'ennaku z'omwezi 5. Mwandibadde na mu competition nti nze ab'e Kampala taxi zange 50, basi zange 50, emijoozi gyange 50 jijino. Ab'e Masaka bwe mutyo. Kale bangambye nti time empeddeko. Mukama abankuumire, Mukama abanjagalire. Munzikirize mbasiibule baganda bange. Twongere okukunga abantu, twongere okwebereramu, twongere okubuusa baganda baffe ku lwa Katonda n'ensi yange. Mukama abankuumire, mweraba.